Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atendebwa n'amatendo nga malungi era nga majjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera so okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bajjukiza ti Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okubeera nga tumutya, n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam era naye ekyo kyatukubiriza nakyo era kyatulagira. Kyekirimu obulungi ebudde eri omuntu ku nsi ye, mu kabbuli ye ne ku nkomerero ye oluvannyuma lw'okuva mu kabbuli. Ala falnattaqillah, buli omu gezaako weekubirize weerwaneko obeere mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Qasimu wano tayinaawo bibuuzo, walillahi alhamdu wal minna. Kituwa omwaganya okubaako ne bye tusoma ebirala mu maaso eyo insha Allah. Allah bw'anaaba atuwadde obulamu, bwe tunaaba tulabye nga kye kituufu, waliyo ebitabo ebirimu ebibuuzo eby'enjawulo eby'abawalimu ab'enjawulo. ng'ogyeko ebibuuzo ebyammwe, waliwo ebibuuzo ebyabuuzibwa abalala, abawalimu ne babikola batya, ne babyanukula. Biyinza okuba nga bya mugaso gye muli, oba oli awo tunaabaleeterangayo kimu kimu mu bitabo eby'enjawulo, ne mbeera nga oba eri awo ne mwegasa, kuba ebyammwe birabika nga si bwe guli. Mulaba mutya? Waliyo ebitabo nga bya bibuuzo, era n'abawalimu babikola batya? Babyanukula. Tusobola okubyeyambisa ne mubaako ne kimwegasa nakyo. Omukurayisi wanaŋŋambye nti waliwo abeera mu darusu muno nga tabuuzangako kibuuzo naye nga yeegasa na by'abaani? Yeegasa na by'abanne. Khairan. Olunaku olwaleero
waliwo obusonga buno bulabikanga obutono naye bugwana okubeera nga omuntu abumanya. Akasonga akasooka, mujjukire nti nagaana abawuliriza wabula twagala abakola batya? Twagala bakola batya? Basoma. Asoma akola atya? Asoma akola atya? Akwata byasoma. Bw'aba takutte awandiika byasomye, era asobola okuddayo okubeera nga abikola atya? Ng'abiyitamu abikole ki? Abikwate. Tuli wamu? Ninayo ensonga 10 na mmeka? 11. Naye ensonga 11 ez'omulundi ogwayita ze twakkaanya nti buli omu akomawo olwaleero ng'azikoze eki? Ng'azikutte. Ze tujja okusembyayo insha Allah. Ndowooza buli omu yazze nazo. Ensonga esooka gwenjagadde tuyige olwaleero eriko omutwe ogugamba nti baabu zajir. Baabu azajiru, omulyango mwe tugenda okulambikira okugaanibwa. Kugaanibwa kwaki? An tatawwu'i al-imami wal ma'mumi. An tatawwu'i al-imam wal ma'mumi. Omulyango guno twagala okulabiramu okubeera nga si kirungi, kigaanibwa, tewandikikoze. Ekiruwa tatawwu, okusaala esswala eya sunna. Esswala eya sunna bagiyita salatu tatawwu au nafli. Giyite atatawwu ba annafl. Omuntu nga imaamu bw'amala okusaala tekigwana era tekikkirizibwa kusaala sunna nga bwe mugiyita, oba gwe atabadde imaamu gwe bayita al-ma'mum, omugoberezi. Omugoberezi tekigwana kusaala sunna. Fi makanihi, ng'ogisaalira mu kifo w'osaalidde farda. Ng'ogisaalira mu kifo w'osaalidde ki? W'osaalidde farda. Olabye ekifo w'osaalidde? Abange tuli wamu? Bw'osaalira mu kifo esswala, oluvannyuma lw'okusaala esswala eyo n'oyagala okusaala esswala eya sunna oluvannyuma lwayo, tekikkirizibwa kusaalira mu kifo kyennyini mw'osaalidde. Obitegedde? Eriyaasi, obitegedde? Ekifo mw'osaalidde, oba oli imaamu oba obadde ma'muum, tosaalira mu kifo ekyo kyennyini mw'osaalidde. Kyusa ku kifo. Kyusa ku ki? Kyusa ku kifo odde mu kifo ekirala mw'oba osaalira. Yensonga gye twagala okulambika. Tomusanga obitegedde? Otegedde biki? Abul Bashar ngambye nti omulyango guno omuwalimu yaguwa omutwe ogugamba nti okulambikira, okugaanibwa n'obutakkirizibwa obeere ng'obadde imaamu
obanga obadde mugoloberezi bw'osaalira mu kifo tosaala sunna ng'ogisaalira mu kifo ekyo mwokoze otya? Mu kifo ekyo mwosaalidde. Gwe mutwe gwe twagala okusooka okubeera nga tuyiga era tulambike ensonga eno. Wansi w'omutwe ogwo mwalimu ayitibwa Abu Usama Salim bin Eid al-Hilali yaleetawo hadithi egamba hadithi ya Al-Mughira bin Shu'ba. Hadithi yani sahabiyu anyumya hadithi ono bamuyitaani Al-Mughira ibn Shu'ba, bamuyita Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu qal, Mughira mtabani wa Shu'ba Allah sokusima kuye yagamba nti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yagamba omubaka wa Allah okusasa n'emirembe gibeere kuye. Sahabiyu atunyumiza hadithi bamuyita Mughira mutabani wa Shu'ba. Allah sokusima kuye agamba nti yagamba omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe gibeere kuye. Osobola biwandiika mu Luganda nga bw'obiwulira mbyogera, ate tekirina musango biwandiika mu Luwarabu. Abiwandiika mu Luwarabu kakasa nti obimanyi okubivuunula mu luki, mu lulimi olulwo. Tugambye nti atunyumiza hadithi eno ye sahaba ayitibwa Mughira mutabani wa Shu'ba. Omuntu yenna okuyitibwa sahabiyu ateekeddwa okubeera nga yasisinkana omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Ateekeddwa okuba nga yasisinkanako omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Wegendereze, sigambye nti ateekeddwa okuba nga yalabako ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Ngambye ateekeddwa sahabiyu yenna ateekeddwa okubeera nga yasisinkanako omubaka sallallahu alayhi wa sallam ne bwe gubeera omulundi gumu. Olwo nno ekigambo ekyo kibeere nga kizingiramu, nga kitwaliramu abaamusisinkana nga balaba, nga balina amaaso agalaba nga bamulaba bwe bati, era kizingiremu n'abo abaamusisinkana nga bazibe b'amaaso. Ng'omwazinyi we Abdullah ibn Ummul Maktum yali yamusisinkana era nga mwazinyi we nga bawangaala naye yali muzibe. Ntegerekese kati sahabiyu yenna ateekeddwa okubeera nga yasisinkanako omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Eyawangaala ku mulembe ogwo nga Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga mulamu, ne bw'abanga yawangaalira mu Madina oba e Makka naye nga teyasisinkanako nabbi sallallahu alayhi wa sallam tayitibwa sahabiyu. Yawangaalira mu mulembe ogwo naye nga teyasisinkanako bwati mubaka sallallahu alayhi wa sallam tayitibwa ani? Tayitibwa sahabiyu. As-sahabiyu yoyo man adraka nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, yoyo yasisinkanako omubaka sallallahu alayhi wa sallam ne bwe gubeera omulundi gutya, ne bwe gubeera omulundi gumu. Ekyokubiri, mu'minan bihi, ateekeddwa okubeera nga teyakoma kumusisinkana wabula n'okumukkiriza n'amukkiriza. Ateekeddwa okuba nga n'okumukkiriza yakola atya? Yamukkiriza. Yenna eyawangaala, eyasisinkana, eyalabako omubaka sallallahu alayhi wa sallam naye n'abeera nga teyamukkiriza tayitibwa sahabiyu. Tayitibwa. Yenna atakola atya? Atakkiriza nabbi sallallahu alayhi wa sallam kabeere nga yamusisinkanako tayitibwa ani? Tayitibwa sahabiyu.
Abu Jahali sahaba oba si sahabi? Lwaki si sahabiyu? Teyakkiriza. Makyazi yawangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye teyamukkiriza. Abu Talib taata wa nabbi sallallahu alaihi wasallam sahabiyu oba nedda? Lwaki? Wadde yawangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam naye teyakola atya? Teyamukkiriza. Yenna eyalaba eyasinkana ku mubaka sallallahu alaihi wasallam n'atamukkiriza aba avuddemu. Ayitibwa sahabiyu, ateekeddwa okubeera nga teyakoma kumusisinkana wabula n'okumukkiriza yakola atya? N'okumukkiriza n'amukkiriza. Akakwakkulizaako okusatu, wamaata ala al-islaami. Wamaata ala al-islaami, ateekeddwa okubeera nga yanywerera mu busiraamu mpaka bwe yatuuka okufa nga muki? Nga musiraamu. Omuntu yenna man irtadda ba'da islaamihi, omuntu yenna yakuba enkyukira n'ava ku busiraamu tayitibwa ani? Tayitibwa sahabiyu. Tegerekese bulungi? So obukwakkulizo busatu bwe bagamba nti oyo sahabiyu, manya tigwoyogerako alina ebitendo bimeka? Ani abikutte? Nabaganye okuwuliriza. Naganye okuwuliriza. Sahabiyu abeera n'ebitendo bisatu. Ebitendo ebyo ebisatu byebiruwa? Matovu. Sahabiyu yabeera n'ebitendo bisatu byebiruwa? Matovu. Matovu. Sikakuba oli wangabi. Okitegedde? Ebintu bikwate mu butuufu bwaki? Mu butuufu bwabyo sikakuba oli waki? Siraji. Sahabiyu abeera n'ebitendo bisatu byebiruwa? Yimirira awo n'okugulu okwo paka lwe naafuna ansa entuufu. Siraji eyimirira n'okugulu kumu, n'okugulu okwo ate ne kuvaayo. Sahabiyu abeera n'ebitendo bisatu. Abul Bashar bebiruwa? Temusobola kuwangaala nammwe ne tuwangaala nammwe emyaka giro gyonna nga tomanyi sahabiyu yaani? Abul Bashar ateekwa okuba nga yasisinkanako nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri ateekwa okuba nga yamukkiriza. Ekyokusatu ateekeddwa okuba nga yanywera ku busiraamu mpaka lwe yafa. Akununudde, tuula. Atuwabaddewo akajja mbwateera. Abaddewo akajja kwe kumpa ebifu. Ebitendo ebyo bijjamu ani naani? Ebitendo ebisatu ebyo bijjamu ani naani? Muhammad. Saagala abantu kuba abantu tojja bano kuloba maleyo. Bijjamu ani? Muhammad. Nyana Manuru bijjamu ani? Bijjamu atamulabako. Mwegendereze. Ebitendo ebyo bijjamu atamusisinkanako. Bijjamu atamukola atya? Atamusisinkanako, kabeerenga yawangaala naye. Naye kabeera nga teyamusisinkanako ne bw'abanga yali musiraamu.
ebitendo ebyo bijjamu eyamusisinkanako naye n'atakola atya n'atamukkiriza. Ebitendo ebyo bijjamu naam eyamusisinkanako n'atakola atya n'atamukkiriza. Ebitendo ebyo bijjamu eyamusisinkana n'amukkiriza naye ate oluvannyuma obusiraamu n'abukola atya n'abuvaako. Mwabo boteekeddwa okumanya ab'ensonga mwe muli omusajja eyamukkiriza naye gyali yali mu saidi ye Yemeni n'atasobola kujja kumusisinkana. Musajja oyo bamuyitaani mwatiikirivu nnyo. Yali gyali n'awulira omubaka sallallahu alaihi wasallam ku mulembe kwali n'amukkiriza era yafa musiraamu naye teyasisinkana ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Musajja oyo yaani? Uwaisu al-Qarni, bamuyita Uwaisu al-Qarni. Omusajja oyo yali awangalira mu bitundu by'e Yemeni. Ekituleesezza ekigambo ekyo manya sahabiyu yaani, tugambye nti Al-Mughira ibnu Shu'ba omu ku basahaba. Kitegeeza nti yasisinkanako omubaka sallallahu alaihi wasallam era yali musajja musiraamu era yafa ng'afiiridde ku buki? Ng'afiiridde ku busiraamu. Kyova olaba nga aliko ekigambo ekigamba nti radiyallahu anhu, Allah asobola okusiima kwe kwani? Allah asobola okusiima kwe ku ye. Qaal, tuli wamu? Omulundi ogujja nja kubuuza sahabiyo yaani, nja kubuuza ebitendo bya sahabi ebisatu yaani, nja kubuuza bijjamu miteeko gy'abantu giruwa. Mubeere abasoma, muleme kubeera abakola batya bawuliriza. Eitha kwata kozesa obwongo bwo bukwate, oba se ekyo wandiika. Muleme kwekwekanga wano mu ddalasa. Qaal, agamba Mughira ti qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yagamba omubaka wa Allah okusaasa n'emirembe gibeere ku ye. Bw'owulira nga sahabiyu yenna agamba nti qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, hadithi yonna sahabiyu yenna gyagamba nti qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam eyitibwa hadithun marufu'u. Bagiyita batya? Bagiyita batya? Hadithun marufu'u. Ebigambo sahabiyu ayogera ebigambo n'abiwanika waggulu kwabyogedde nga si mulala wabula mubaka sallallahu alaihi wasallam. Hadithi eyo eyitibwa marufu'u. Toli wamu? Hadithi bwekome awo nti qaala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ebigambo ne bijja ekoma awo nti hadithun nabawiyyin marufu'u. Hadithi ya nabbi eviira ddala kwani? Ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Esobola okusukkakaawo. Esukkawo etya? Esobola okusukkakaawo. Yasir esukkakaawo n'eragawa? N'ebeera etya? Esukkawo etya Husaini? Okuntuula okumpi tekitegeeza sijja kukubuuza, n'okuntunuulira ennyo. Qaala Allahu ta'ala ani nabi sallallahu alayhi wasallam, tekiriyo era tekiribangayo. Allah tayinza kugamba nga abyagamba abijja ku nabbi sallallahu alayhi wasallam. Okay, kyoyogedde bwe kitegeeza ti Allah agamba nga bijja kwani? Qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, qaala Allahu ta'ala, oba fima yarwihi an rabbihi
azza wa jalla. Omubaka naye ebigambo biyinza okusukka ku levo ye n'abyongerayo n'aga nti bino nno mbijjidde ddala kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Olwo hadithi eba yeeyongeddeyo, eyo erinnya eddaala eryo ye bayita hadithun qudusiyu, bagita hadithun qudusiyu. Kati eno ekoma ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagita hadithun marfu'. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi agamba ki? Yagamba nti la yusalli al-imamu, la yusalli al-imamu. Ebigambo by'omubaka bwe biti bwe bigamba, la yusalli al-imamu, imamu yenna tasala. La enyukuta eno eya la bagiyita la annahiya. Enyukuta la egaana, la tekakutanda nokola otya, la yusalli, tasalanga ani? Al imamu, tasalanga imamu yenna fil mawdi'i, mu kifo alladhi salla fihi. Imamu yenna tasaliranga mu kifo ekyo kyasaliddemu hatta yatahawwala. La yusalli al-imam fi al-mawdi'i alladhi salla fihi hatta yatahawwala. Singa mubadde mukyali misaayi mityo twandibadde tukiddamu ne tugaa nti la yusalli al-imamu fi al-mawdi'i alladhi salla fihi hatta yatahawwala. Olwo tuba twagala okubalakkana si talakaini eri etwala omufu, oba si talakaini etwala omufu, wabula talakaini ey'okuddamu ebiki, ey'okuddamu ebigambo mpaka lw'obikwata. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagati la yusalli al-imamu fi al-mawdi'i alladhi salla fihi, imamu yenna tasaliranga mu kifo mwasalidde hatta yatahawwala, mpaka lwakyuka n'ava mu kifo ekyo. Ebiseera bingi tulaba bayimamu bakulembera abantu mu swala, n'amala otusazaawo, bw'amala okutoola salaamu n'omusanga ng'ayimiridde mu kifo ekyo kyennyini, ate n'asaliramu eswala eyaki? Swala eya sunna. Ekigambo ekyo si kituufu. Imamu tasaliranga mu kifo. Naam, bw'amala n'ayimirira mu kifo ekyo kyennyini n'addamu n'akisaliramu eswala endala. Ebiseera ebisinga ebeera swala yaki? Ya sunna, baadiya ye. Tosalira mu kifo ky'osaliddemu mpaka ddi? Hatta yatahawwala, paka lw'onookyusa n'ova mu kifo ekyo n'odda mu kifo ekirala. Fahimtum? Hadithi eyo akhrajahu Abu Dawud, akhrajahu Abu Dawud, oba mu bigambo byammwe mugamba nti rawahu Abu Dawud, mugamba nti rawahu Abu Dawud. Hadithi eyo erina hadithi endala eziginyweza, eyebadde ya Mughira mutabani wani wa Shu'ba, ojja gisanga mu Sunanu Abi Dawud. Erina hadithi eginyweza ya sahabiyu omulala bamuyita Abu Hurairata radiyallahu anhu, era naye sahabiyu nga munne al-Mughirata bun Shu'ba. Enaginyumya ya Abu Hurairata radiyallahu anhu qal, Abu Huraira gamba ti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba, ayajizu ahadukum, ayajizu ahadukum, abafu omu mummwe alemererwa,
omu mummwe asobola okulemererwa an yataqaddama imma ogendako mu maaso asaalidde wano kati ayagala okuddamu okusaala naafila abafa kimulemerera ogendako mu maaso eyamugiira egamba nti hatta yatahawala okutuusa lwanakyusa ku kiki ku kifo eya Abu Hurayra nekunyonyola osobola otya okukyusa ekifo omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallam ti aya ajizu ahadukum abafu omu ku mmwe asobola okulemererwa an yataqaddama ogendako mu maaso bimaana okubako siteepu emu oba bbiri n'ogendako mu maaso. Naam, kakati kuona asaalidde wano Hasani wano wasaalidde ekyo tekisoboka kubeera nga yataqaddam kuba amaamahu jidar mu maaso waliyo ekisenge laisa amaamahu saa mu maaso tewaliwo bugazi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kwe kugamba nti au yataakhara oba okuddako emabega kaki oba okuddako emabega katono wano wasaalidde naddako wano emabega au yataakhar ddako emabega katono naye ove mu kifo mwokoze otya mwosaalidde oba tozze mabega. Yagamba sallallahu alaihi wasallam au an yaminihi oba ddako ku saidi ye eyaddyo ddako ku saidi ye eyaddyo oba seekyo au an shimalihi fi ssala oba tozze ku ddyowo dda ku kkonoowo ng'ogenda mu ssala yaani asubuha ng'ogenda mu ssaala eswala eya sunna. Fahimtum? Omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Abu Hurayra eya Mughira bun Shu'ba eraga nti hatta yatahawala paka lwanakyusa ku kifo. Eya Abu Hurayrata radiyallahu anhu nekuwa okyusa otya ekifo nekugamba nti either gendako mu maaso oba ddako wa emabega oba ddako ku ddyowo oba ku ki oba ku kkonoowo. Toli wamu? Kati hadithi zino bbiri, hadithi ezo bbiri, hadithi ya Abu Hurayra nayo ojja gisanga nga akhrajahu Abu Daud. Hadithi zino zombiriri buli emu esitula ginne waayo zombi ne zibeera n'eddaala eriyitibwa erya hasanun lighairihi. Hadithi zombiri ziri mu ddaala lya hasanun lighairihi. Olina kubeera na zombiriri ne zibeera nga zisitula buli emu ginne waayo ne zibeera nga zitwalibwa mu ddaala eryesembesebwa. Bwebeera yokka ebeeramu obunafu, ebeera min qabili dhaif. Naye bwefunako egiwanirira nebeera nga egisitula buli emu newanirira ginne waayo nebeera nga evudde mu bunafu nefuna amaki nefuna amaanyi. Kakati tufune ekyakulabirako ng'ekyani ng'ekya Tomusange. Tomusange senga abadde ayagala kulwanagana na Huseini. Huseini amukanga n'anafuwa waali, naye mu bunafu obwo bw'afunayo ani? Bw'afunayo Eriyasa kati naawe leka kujogereza munno. Nedda bwe beegatta bano ababiri osanga Huseini anafuye nga bafunye amaki ng'obwa obunafu buvuddewo ne Huseini omusanga adduse laga ati owange obusajja tebunneefumbakaawo ne bukola butya ne tomusanga amaanyi nagakola katya n'afuna amaanyi. Waliwo ne hadithi endala esobola okwongera okuwanirira hadithi ezo. Hadithi endala
hadithi endala eyokusatu ku nsonga gye twogerako hadithi ya sahabiyu ayitibwa aliyu ibnu abi talib radiyallahu anhu eyasoose yabadde ya Mughira bun Shu'ba eyokubiri yabadde ya Abu Hurairata radiyallahu anhu zombiriri zisange mu sunanu Abi Dawud eyokusatu ya aliyu bun abi talib radiyallahu anhu hadithu ya Ali bun abi talib radiyallahu anhu qal علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أقام من السنة من السنة من السنة كرم السنة كرم قال يا مبقى صلى الله عليه وسلم حديثين تجول الدم بقامت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أقام من السنة كرم السنة ويجنرزي تجول الدم تقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجول الدم رشيدة تجول الدم تقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم eyawukanira wakuzikulembedde ziriba azise hadithun mawrufuu hadithi ezisitulibwa nezitwotekebwa ku nabbi sallallahu alaihi wasallam bweguli eno etaliimu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abagiyita batya bakulu twaze kusoma etaliimu sahabiyu nga tagambye nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithi eyo bagiyita batya omukuraishi aha Husaini bagiyita batya tewali ansa ani alina ansa nuru Umukuluthum bagiyita batya agambye atya Sheikh Jibril bagambye batya gasiwulira Hafsa bagiyita batya Madina aha obalabye bwe balumaluma ng'obusaanyi obuwala aha Muyanja gamba mutabani wo nti owayi bagiyita batya aha mutabani bagiyita batya omulabye gwosaana kibooko Hudhaifa hadithi eyo bagiyita batya hadithi eyo bagiyita hadithun mawqufu bagiyita hadithun mawqufu eyekoma ku sahabiyu gyatalaga nti yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam bagiyita hadithun mawqufu bagiyita batya omulundi ogujjansi gyenjibuuse nga temugimanyi bagiyita hadithun mawqufu yekola etya yeyo hadithi yonna nga sahabiyu talaga nti agijja kwani ti ebigambo ebyo abijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ate ebibeeramu nga bagamba nti agijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam bagiyita batya marufuu tuli wamu okay kakati mawukufu za ngeri bbiri mujja kusoma mwagala temwagala mujja kusoma mwagala temwagala mujja kola kutya mujja kusoma mawukufu za ngeri mmeka mawukufu za ngeri bbiri waliwo mawukufu lahu hukumu rafu
waliwo nga sahabiyu talaze nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naye nga bwetutunuulira ebigambo birina okulamula nti bino tebiteekwa kuba bibye, wabula bino takyogedde bwogezi naye akijja kwani, ateekwa okubanga yabijja ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Yahya nja bibuuza wadde oli mwemmende. waliwo hadithi gyebayita mawquufu lahu hukumu arrafu, eri mawquufu naye tugiramula ng'eri marufuu. Ntegerekese bulungi? Ebeera ya ngeri bbiri, yengeri esooka yeeno sahabiyu yenna okugamba ekigambo nti mina sunna. Bw'olabanga sahabiyu yenna agambye ekigambo nti mina sunna, kiri mu nkola yaani? Ya mubaka sallallahu alaihi wasallam. Teriyo sahabiyu yenna ayina buyinza butuuza mu mateeka ga busiraamu nkola, taliyo. Right eyo agirina ali ogu ani? Mubaka sallallahu alaihi wasallam. Kyebava bagamba nti ekyo kiri mu sunna, eyo sunna ya mubaka sallallahu alaihi wasallam. Ateekeddwa okubanga yakinywezaamu yani ye mubaka sallallahu alaihi wasallam. Ntegerekese bulungi? Kakati eno hadithun mawqufu lahu hukumu arrafu, kubanga Ali ibn Abi Talib wadde tagambye nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naye alaze nti bino nno biri mu nkola yani. Bw'agambye ekigambo n'agamba nti mina sunna, ekiri mu nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, kiri mu nkola ya mubaka sallallahu alaihi wasallam, alla yatatawwa al imam, okubeera nga imaamu yenna tasaala swala ya sunna hatta yatahawwala min makanihi, mpaka lwanakyuka naava mu kifo mwasaalidde. Hatta yatahawwala, eya Mughira yakomye ku kigambo nti hatta yatahawwala, mpaka lwanakyuka. Eya Ali ibn Abi Talib eyongeddeko ekigambo okukyuka kwa ngeri ki, egambye nti hatta yatahawwala min makani, mpaka lwanakyuka naava mu kifo mwakoze atya, mu kifo mwasaalidde. Hadithi eyo eya Ali ibn Abi Talib ojagisanga nga rawahu ibn Abi Shayba, rawahu ibn Abi Shayba, ne sanadi yayo sanadi eri hasanun bi isnadin hasan. Ekitabo kya ibn Abi Shayba bakiyitaani? Bino mbibuuza olwokuba ndaba waaba wali sagala ebintu ebino ebimu bibayiteekako buyisi. Rawahu ibn Abi Shayba, ebigambo bino ojja bisanga nga bitubuulidde, osobola bijja mu kitabo kya ibn Abi Shayba. Bakiyita batya? Imamu Hasani butannaziba, Sunan Abi Shayba. Yimirira wadde oli imaamu, yimirira oyimiriza okugulu kumu. Sunan Abi Shayba teriyo. Singa totusaazizza magalibi wandisigaddeyo mpaka ekibuuzo ekyo bwekyandifunye akyanukula, naye tuula nga bwotusaazizza magalibi. Muwali mukyomulala ali wano. Faruku ekitabo kiyita batya? Yimirira, yimirira n'okugulu kumu. Faruku yimirira n'okugulu kumu, aye tojja kuvaayo mpaka nga ansi efunise. Mwali mukyomulala amirirwanga rawahu ibn Abi Shayba wa musunanu Abi Dawuda, yimirira. Yimirira. Bawalimu Hudhaifa rawahu ibn Abi Shayba wa Musannaf ibn Abi Shayba. Barakallahu fik, zadakallahu ilman wa hirsa. Ebitabo biri bibiri
emiswannafu giri emeka? Emyatiikirivu bw'owuliranga Ibn Abi Shayba ekitabo kiyita Musannaf Ibn Abi Shayba, Musannaf Ibn Abi Shayba, bamuweeyo 15 kwako Udhaifa. Omuswannafu ogwokubiri gwani? Abawalimu. Omuswannafu ngambe bantu babaaba Ibn Abi Shayba, bw'ataba Ibn Abi Shayba omuswannafu ogwokubiri gwani? Faruq. Musannaf Abdul Razzaq. Omuswannafu ogwokubiri baguyita Musannafu Abdul Razzaq. Baguyitani? Musannafu gwa Abdul Razzaq. Mubitegedde? Irimu eto tuteeko jjo gikola kutya? Tuteekeddwa okugisoma n'okugimanya. Gwe muyanja gwe. Kale hadithi musitegedde hadithi esatu. Hadithi esatu zitegerekese bulungi. Katugenda bye tugizjamu. Abawalimu bazijjamu ki? Min fiqhil bab. Bye tujja mu hadithi ezo z'ofunye waggulu wansi w'omutwe ogwo tujjamu bino wammanga. Ekisooka yukrahu lil imami, tekisaana ku muntu yenna akulembedde abantu mu swala, imaamu yenna. Abaffe kikoma ku imaamu yekka, wal ma'mumi. Nani? Ne ma'mumu n'omuki? N'omugoberezi. Kitamwa, tekisaana. Abawalimu bwe bagamba nti yukrahu, baba bategeeza ekimu ku bibiri. Either bategeeza nti kiri haramu, tekikkirizibwa. Either bategeeza nti kiri haramu, tekikkirizibwa. Nga bw'onookisanga wa mu Kulaani. Abawalimu nga bw'onookisanga wa nga yukrahu, nga kitegeeza nti haramu. Abawalimu mu suratu Al-Furqan, mutuufu suratu Al-Furqan, suratu ki mu Kulaani ng'ekigambo ekyo kyajja makruhu nga kitegeeza haramu. Suratu Yasir, suratu Al-Isra. Barakallahu fik, zadakallahu ilma. Suratu Al-Isra bwe yatandika atya? Eriyasa Hasani mutwanguyize tuve wano. Naam muyanja. Naam Hudhaifa. Suratul Isra aya zitandika zitya? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ekyo kyonoono. Ekyo kiki? Yazaako kyonoono kyawo.
kale bikula Qur'ani tulabe yafundikira ati aya ezo kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Naye nga ayogedde ku kinaki? Ayogedde okwogera bitaliiko mitwe na magulu, okulya emaali y'abaki y'abamulekwa, okutambula mu ntambula ey'amalala, mulimu okutta, wala taqtulu nafsa allati harrama Allah, mwekuli okutta n'ebirala. N'akomekkereza naga nti kullu dhalik, ebyo byonna byayogeddeko waggulu, kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha, byonna ebyo obubi bwabyo eri Allah subhanahu wa ta'ala abitamwa. Ng'otegeeramu nti atamwa butamwa ne bwokola, kiregeeza nti abikola atya? Byonna yabiziyiza biri haramu. Ntegerekese bulungi? Ate ne kijja ekigambo kino yukrahu nga kitegeeza ekintu kyatamwa, si kirungi, tekyandisaanye, tekyandikoze kitya? Tekyandisaanye. Ntegerekese bulungi? Naye mu ngeri zombiri, makruhu mu mbeera eya haramu, tokola kintu Allah subhanahu wa ta'ala kiyafuula haramu. Makruhu mu ngeri ey'okutamwa obutamwa nga tetuuse ku ddaala lya kuziyiza, lwaki okola kyotegedde nti Allah wakitamwa. Byombiriri si biki? Byombiriri bigaanibwa. Ngera bujjo okusanga mu hadith, inna Allaha yarda lakum thalatha wa yakrahu ankum thalatha. Allah abasimako embeera ssatu, ate n'abatamwako embeera mmeka? N'abatamwako embeera ssatu. N'akozesa ekigambo yakrahu, atamwa ku mmwe. Naye agenda okuleeta, yaleeta nga mulimu shiriki ne mu byatamwa. Tegerekese bulungi? So yukrahu lil imam, tekikkirizibwa ku imam wal ma'mum ne imaamu n'omugoberezi, an yatatawwa'a, okubeera nga asaala eswala eya sunna, fi makanihi alladhi salla fihi almaktuba, mu kifo ekyo kyennyini mwasaalidde eswala ey'obwetteeka, hatta, mpaka lwanaakola ekimu ku bino. Ekisooka, hatta yatakallama, hatta yatakallama, okutuusa eitha ayogereko ebigambo ebirala. Yogerako, yogerako. Baganda bange, tekikkirizibwa kugatta swala bbiri nga tezirina fasil, nga tezirina kikola kitya? Kyawula wakati waazo. Tekikkirizibwa kugatta swala bbiri nga tezirina kyawula wakati waazo. Ye muntu sikutomera bw'otatoola salaamu, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, eno embeera erabwako ku bantu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. N'oyingira mu sunna, wali ogirabyeko? Ekikolwa ekyo kifu. Toyawudde wakati wa swala mmeka? Wakati wa swala ebbiri. Bw'oba oyagala okusaala sunna, sooka eitha yogerako ebigambo hatta yatakallama, sooka oyogereko ku bigambo wakati w'eswala gy'oba okusaala, then oluvannyuma sooka towa sharifu oli otya, oli bulungi, kale kamala okusaala, at least oyogeddewoko ku biki? Ku bigambo. Yawula wakati w'eswala zebbiri, eswala ye ey'obwetteeka gy'oba okusaala n'eya sunna gy'ogenda okusaala, sooka oyawulewo imma n'ebiki? N'ebigambo. Yogerako ebigambo.
hatta yatakallama, either yogerawo ebigambo, au yatahawala, embeera ey'okubiri bw'oba toyogedde kale kyusa ekifo. Embeera ey'okubiri yakukyusa kiki? Va mu kifo woosaalidde odde mu kifo ekiki? Odde mu kifo ekirala. Eyo embeera yakumeka? Fawasil, ebyawula wakati w'esswala ebbiri, either biba bigambo oba okukyusa ekiki? Oba okukyusa ekifo. Ekyokusatu, au yakhruja, oba tokoze ebyo ebibiri, sooka ofulumeko wali okomewo. Sooka ofulumeko wali okole otya? Okomewo. Ddala mbeere naabategeera ebintu bino. Ebimu abamu mubadde mubiraba ng'olaba omuntu akyusa ekifo naye nga tomanyi lwaki akola atya, nga tomanyi lwaki akyusa. Omulala abadde asaala nga takyusa, omulala abadde agatta bugasi. Ezo zonna nki? Ezo zonna nsobi. Naawe kyogenda okukola kikolere ng'okikolera kukola kutya? Kukumanya. Omuntu takkirizibwa kusaalira mu kifo mwasaalidde essola yaabwe tteeka, abeere imaamu oba ma'muum, okujjako ng'akoze ekimu ku bimeka? Ekimu ku bisatu. Ekisooka either ayogereko ku bigambo, ekyokubiri oba akyuse ekifo, ekyokusatu oba asooka afulume addemu akola atya? Addemu ayingire. Tegerekese bulungi. Namba 2, olwo nno tegeera yukrahu. Namba 2, kitamwa waslu swalaati, okuyunga eswala biswalaatin, n'ogiyunga ku swala endala, duna faslin, nga totaddeewo kyawula wakati waazo, nga toyawudde wakati w'eswala ebbiri, ey'obwetteeka gy'ova okusaala n'eya sunna gy'oyagala okusaala baadiya, n'otazaawula naki? Bikalaamin aw intiqaali. Bikalaamin aw intiqaalin. Toyogereddeewo bigambo ate tojjulukusena mu kifo mwokoze otya? Mwosaalidde, wabula gwe mu kifo ekyo kyennyini mwokoledde ebyo. Enkola eyo gy'oba okoze, oba okoze ekikolwa ekitamwa omubaka sallallahu alaihi wasallam kye yatugaana. Fahimtum? Eyo ye namba 2. Namba 3, فرق بعض أهل العلم بين الإمام والمأموم. abamukuba walimu babyawula, ne baawula abadde imaamu, ne baawula ku muki? Ku mugoberezi. Fakarihu dhalika lil'imaami, ne bakitamwa ku imaamu yekka. Warakhasu lilma'muumi, naye ne balaba nga ekitalina nnyo omusango nsonga kwani? Ku ma'muumu. Wala faruqa, naye obutuufu bw'ensonga tebayina njawulo. Kama huwa dhahirun, nga bwe kyeyoleke obulungi mu hadithi ya Muawiya radiyallahu anhuma. Abaffe ddala embeera eno yeeyawulidde imaamu, ng'abawalimu abamu bwe bakirambika nti olw'okubanga hadithi ziri ezawaggulu zizzeemu ekigambo kya imaamu, abaffe omugoberezi yaliise buti. Nedda, tufunayo hadithi eyokuna ku mulundi guno ya Muawiya ibnu Abi Sufyan radiyallahu anhuma. Sahabiyo atunyumiza eyokuna bamuyitani Muawiya bun Abi Sufyan radiyallahu anhuma, agamba nti fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam. Muawiya bun Abi Sufyan wa huwa min kibari sahaba, y'omu ku basahaba abaali abakulu nga nabbi sallallahu alayhi wasallam muki? Mulamu. Agamba nti era wakana min kutabi lwahyi. Muawiya bun Abi Sufyan alimu abo abawandiikanga obubaka bwa Qur'ani nga busse ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
era y'omu ku bakhulafa kwabo abakulemberako obusiraamu baada rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Agamba nti fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, Muawiya bun Abi Sufyan agamba nti mazima ddala omubaka wa Allah okusasa n'emirembe gibeere ku ye, amara bidhalika, amara. Muawiya agamba nti omubaka wa Allah amara, yalagira alla tusala salatun, omubaka yalagira mu ndagiro ey'okuziyiza tekatandanga omuntu n'ayunga eswala biswalatin, n'agiyunga ku swala endala, hatta yatakallama, okutuusa ng'ayogeddeko one, au oba hatta yakhruja au takhruja, oba okutuusa lwafulumako. Era hadithi ya Muawiya eyo mwana wattu ate yo akhrajahu al-Imam Muslimun. Era hadithi ya Muawiya wa huwa asahhu ma fil bab, ye hadithi esinga okubeera entuufu mu hadithi eziri wansi w'omulyango guno. Tulabyemu hadithi eya Muawiya yesembyeyo, twalabyemu hadithi ya Ali ibn Abi Talib, twalabyemu hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, netulabamu ne hadithi ya Mughira mutabani wa Shu'ba. Hadithi mmeka? Hadithi 4. Hadithi ya Muawiya yesinga okubeera entuufu mu zonna, gisange mu sahihu Muslim. Hadithi ya Ali ibn Abi Talib hadithun hasan, gisange mu Musannaf ibn Abi Shayba. Musannaf ibn Abi Shayba. Hadithi ya Abu Huraira ne hadithi ya Mughira bun Shu'ba, hadithi ezo zombiri ziri ku ddala lya hadithun hasanun li ghayrihi, zisange mu Sunanu Abi Daud. Bw'ozigatta awamu hadithi ezo zikulambikira ensonga ti omuntu tasaalira mu kifo mwasaalidde. Ekyokubiri, omuntu tayunga swala ku swala ya bwatteeka mpaka ng'ayawudde wakati waayo ne swala y'obwetteeka. Tuli wamu? Ekyokusatu, ebyawulwa nabyo wakati w'eswala biri bisatu. Imma okubaako ebigambo by'oyogedde nga bwe kyeyoleka mu hadithi ya Muawiya bun Abi Sufyan, oba okufulumako w'osaalidde n'omala n'okomawo ng'era bwe kiri mu hadithi ya Muawiya bun Abi Sufyan, oba okukyusa ekifo nga bwe kyeyolekera mu hadithi ya Mughira bun Shu'ba. Enkyusa y'ekifo either genda mu maaso, oba ddako emabega, oba ddako ku ddyo, oba ddako ku kkono, naye ovaawo w'okoze otya? Ovaawo w'osaalidde, nga bwe kyeyoleka mu hadithi ya Aliyu ya Abu Huraira, mu hadithi yani ya Abu Hurairata radiyallahu anhu. Wa mimma la yakhfa, namba 5, mwebyo ebiteekweka abamu ku bawalimu bajja mu hadithi ezo mu bulungi bw'okukyusa ekifo, okubeera nti ebifo ebyo ebyenjawulo mwogenda okyusiza byonna bijja kuwaako obujulizi yawma al-qiyama. Mu bumu ku bulungi ng'ogyeko okuziyizibwa kwe tusanze mu hadithi muno, mulimu ekirala ekyokubeera nti ebifo mwosaalidde, mwosinziriza Allah subhanahu wa ta'ala, mwovuunamidde,
ebifo ebyo bigenda kuwaako obujulizi yauma alqiyama. Ntegerekese bulungi? Ensonga eyo etegerekese. Ayagala okwongera okugisoma genda mu mawsu'atul manahi ash-shar'iyya ekya Abu Usama Salim bin Eid al-Hilali. Tukisomye mu muzingo guno ogusooka. Mu muzingo ogusooka ku peegi, ebyo jabisanga ku peegi eya 475 mpaka ku 476. Peegi 475 mpaka 476. Waliwo atategedde? Waliwo atategedde? Njabibuuza omulundi ogujja. Atutiisa butiisa. Ojja kwekanga ng'oyimiridde ng'owanise emikono. Gwewoza ati atiisa. Akasooka kano tukajjewo. Kubanga kalina akakwate ku ekyo. Ku peegi eya 493 naye tunaakagusa. Munaguma. Baabu nahyu, omulyango gwa 141, omulyango omuli okuziyizibwa an wasli salati aljum'a, okuyunga eswala y'ejjuma bighayriha, okuyiyungako endala. Abaffe omuntu asadde salatul jum'a, tugeze ali mu lugendo n'asala salatul jum'a, abaffe akkirizibwa okuyisika asiriye ajja agiyunge ku salatul jum'a. Obitegedde oba nedda? Okuziyizibwa kw'okuyunga ku swala y'ejjuma ng'eyungibwako eswala eki? Eswala endala. Ojja bitegeera. Hadithi wansi w'emutwe ogwo waliwo hadithi ya Umar, kati gwomanyi Ibn al-Khattabi. Bw'ova ku Ibn al-Khattabi naye omulala gwomanyi? Umar wani? Umar Siddiq, si ono. Ono ya Umar mutabani wa Ata. Ano Umar mutabani wa Ata. Wenawe Ata gwomanyi? Ata ibn Abi Rabah naye si ono. Ono Ata mutabani wa Abi Khuwar. Ata ibn Abi Khuwar. Ata agamba nti anna Nafi'a bun Jubair, Nafi' mutabani wa Jubair, arsalahu ila Sa'ib ibn Yazid. Yamutuma Nafi' yamutuma agende eri omwalimu ayitibwa Sa'ib mutabani wa Yazid, mutabani wa Ibn Ukhti Namir, yas'aluhu an shay'in, agenda amubuuze ku kintu. Ra'ahu minhu Muawiya, nga Muawiya no yakimulabako fi swala, nga kino kyekuusa ku swala. Faqal na'am, namugamba ye. Sallaytu ma'ahu al-jum'a, sallaytu ma'ahu al-jum'a. نسالني معاوية صلاة الجمعة في المقصورة، في المقصورة أي في الحجرة المبنية في المسجد. mwalimu akasenga kali kazimbiddwa mu muzikiti, yasala naye mu kasenga ako. Falamma sallama al-imam, imamu bwe yatoola salam, qumtu fi maqami fasallaitu, kyenva nyimirira mu kifo kyange n'ensaala. Falamma dakhala,
bwe yayingira gyendi Muawiya arsala ilayya natumya faqal nangamba nti la ta'ud lima fa'alta kyokoze tokiddamu idha sallaita aljum'a bw'osaalanga esswala y'ejjuma fala tasiluha bisalatin idha sallaita aljum'a Hasani alaziyo yemulula bwemuluzi wenjagala tegeera ebigambo bino omuwalimu agamba munne gwalabye asaala oluvannyuma lw'ejjuma ng'agiyungako esswalaaki endala yamugamba nti idha sallaita aljum'a ekisooka yamugamba nti la ta'ud lima fa'alta la ta'ud lima fa'alta toddangamu okukola ekyo kyokoze ekyokuyunga esswala ku swala endala ku mulundi guno abadde ayunga salatul jum'a ng'agiyungako ekiki ng'agiyungako esswala endala njagala weetegereze nnyo hadithi eno okuva awo wentuuse la ta'ud lima fa'alta toddangamu okukola ekyo kyokoze otya kyokoze etaabu evuddewa idha sallaita aljum'a bw'osaalanga esswala y'ejjuma fala tasiluha bisalatin togiyungangako esswala endala togiyungangako esswala agibbulu togiyungangako esswala endala bw'okomaawo hadithi eno ebeeraga nti esswala y'ejjuma teyungibwako esswala ndala okitegedde bw'okomaawo hadithi eno ebeeraga nti esswala y'ejjuma teyungibwako swala ndala naye egenda mu maaso negamba hatta tatakallama okutuuka ng'okoze otya ng'oyogedde twakyogedde wali awasoose yensonga lwaki mbireese mu kifo kitya hatta takallama mpaka lwonookola otya paka ng'oyogedde jjukira nti era nayo akakwate ka Muawiya neeri we twakulembedde yabadde ani yabadde ya Muawiya era naga nti au takhruja oba n'okola otya oba n'ofulumako fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam mazima ddala omubaka wa Allah okusaasana emirembe gibeere ku ye amarana bithalika bino byenkugamba omubaka wa Allah ekyo kyeyakola atya kyeyatulagira ani agamba nti ekyo omubaka kyeyatulagira Muawiya ibn Abi Sufyan alla tuswala salatun obutayunga swala obutagatta swala biswalatin na swala ndala hatta natakallama okutuusa nga twogedde au nakhruja oba okutuusa nga tufulumyeko hadithi eyo akhrajahu al-imam Muslim Mutarqimu ibnu Abdul Baqi enamba yayo eri 883 mu sahihu Muslim akirabye ng'oli akikola ku jjuma n'akimugaana n'amulaga ekyokukola eitha asooka ayogereko oba asooka akola atya afulume n'aleeta obujulizi ate abadde ayogera ku jjuma n'aleeta obujulizi ate obubu n'esswala zonna n'aleeta obujulizi obubu n'esswala zonna nga n'esswalatul jumu'a naye ekola etya n'esswalatul jumu'a egendera mu swala ezo zonna hadithi eyokubiri ya Nafi' ono muyizi mu bayizi ba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bw'ataba mutabani we bw'ataba na mubaki bw'ataba mu batabani be naye Nafi' muyizi omukukuutivu owa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma era hadith ojazisanga nnyo an Nafi' an ibn Umar anyumya nnyo anokola nnyo ebigambo ng'abijja kwani nga bujja ku budala oyo mutabani wa Abdullah mutabani wa Umar ibn Khattabi Nafi' agamba nti anna ibn Umar
mazima Abdullahi ibn Umar ra'a rajulan yusalli rak'atayn. Abdullah yalaba omusajja nga asaala raka'a bbiri yawmul jum'a fi maqamihi, ngasaala raka'a bbiri mu kifo kyennyini. Wakoze atya? Wasaalidde ku lunaku lwaki? Lw'ejjuma. Fadafa'ahu, kyava musindikamu bw'ati, dafa'ahu namukola atya? Namusindikako. Waqaala, namugamba nti atusalli ljum'ata arba'an, atusalli ljum'ata arba'an. Ejjuma yafuuse yarakanya. Olutwadde salamu alaikum watullah, salamu alaikum watullah, mu kifo kyennyini nakola atya? Nayimuka asaale ki? Jukira nti kikkirizibwa mina sunna oluvannyuma lw'essola y'ejjuma okusaala imma rak'atayn oba arba'a rak'at. Osaala bbiri n'otola salamu, n'osaala bbiri n'otola ki? Wadhalika, ekyo kiba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasaaliranga mu muzikiti ng'asaala ba'da al-jumu'a raka'a mmeka? Nnya. Asaala ebbiri n'atola salamu, n'asaala ebbiri n'atola ki? N'atola salamu. Oluusi teyazisaaliranga mu muzikiti, ng'avaawo n'ayingira mu maka ge. Bwe yayingiranga mu maka ge ng'asaala raka'a mmeka? Ng'asaala raka'a bbiri. Bwe yazitwalanga waka ng'asaala raka'a mmeka? Fakaana mina sunna, ne kibeera mina sunna oluvannyuma lwa essola y'ejjuma okubeera ng'omuntu imma yusalli rak'atayn au arba'u rak'at. Essola y'ejjuma erina sunna ba'diya naye ate terina qabliya. Essola y'ejjuma erina ba'diya naye terina ki? Naye ate terina qabliya. Naye anaasaala oluvannyuma lw'ejjuma ba'diya ateekwa okwawula wakati w'esswala y'ejjuma n'esswala gy'agenda okusaala oluvannyuma lwayo. Tegerekese bulungi? Kati ono Ibn Umar bw'alaba omusajja nga ayunze buyunzi, kyava amusindika n'amugamba nti esswala y'ejjuma yafuuse ya raka'a nnya. Ekyo nno ne Abdullah naye tekitandikira ku ye, naye yasaala salatu subuhi. Bwe yamala n'ayimirira n'asaala raka'a bbiri, omubaka najja amuyimirirako n'amugamba nti asubuhu arba'a. Kati naye yali yakijjeeri naye yali yakijjaari, yali yakijja ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Kati naye bwe yalaba ono ku ssala y'ejjuma ng'akoze bw'atyo, kwe kujja n'amugamba nti atusalli aljum'ata arba'an, juma ogisaade kati efuuse ya raka'a nnya. Otegedde bulungi? Naam. Atusalli aljum'ata arba'an, hadithi eyo gyegisanga nga hadithi ntuufu gisange mu sahihu Ibn Majah. Sahihu Ibn Majah ekya Sheikh Muhammad bin Nasir, enamba yayo eri 10,127. 10,127. Siraji kyonnoonyaako gwe okimanyi. Hadithi eri mu sahihu Ibn Majah, enamba yayo eri 10,127. Min fiqhi albab, omwalimu ajja mu hadithi zino mugibwamu ki? Karahatu waslu ljum'ati bighayriha min annawafil, okutamwa kw'okuyunga ku swala ya juma n'oyungako esswala eya sunna hatta yatahawala, mpaka ng'okyuse n'ova mu kifo an mawdi'i alfarida, n'ova mu kifo mw'osaalidde esswala ey'obwetteeka ila mawdi'in akharin, ila mawdi'in akharin, nodda mu kifo ekirala. Aw yafsula, oba okutuusa lw'onooyawula
wakati waayo bainahuma, wakati w'ejjuma n'esswala yonna gy'oyagala okusaala oluvannyuma lwayo, bikalamin aw lilkhuruji, n'ebigambo oba n'okukola kutya oba n'okufuluma. wa min huna, wano mu hadithi eno abawalimu abamu we bajja okulaga nti swala y'ejjuma teyungibwako swala ndala, naye laisa bibayin, tekirimu ebyo ebyeyoleka, wabula wadde omubaka sallallahu alaihi wasallama khassaha bidhikr, yajogerako ate yo mu ngeri eyayo ey'enjawulo, naye byajogerako bifaanaganira ddala ne byayogera ku swala ki, ku swala endala. Fala nara mani'an, tetulabawo kigaana muntu ali mu lugendo kubeera nga bw'aba asadde salatu aljum'a okubeera nga n'ayawula wakati waayo ne swala gyagala okuyungako ebeere ya sunna nga kabuliya, oba nga mutambuze ng'ayagala kuyungako swala yaki, swala ya asri. Ntegerekese bulungi, tetulabawo ebbanga lyamala nga ayawudde wakati waki, banga lyamala nga ayawudde wakati waazo, imma n'ebigambo oba n'okukyusa ekifo oba okusooka okufulumako, n'addamu n'akola atya, n'ayingira. Ntegerekese bulungi. Naliko n'omuwalimu wange Dr. Khalid Al-Qurashi yali azze wano nga tugenda eyo musaidi zeista, tuoza twali tugenda oba Busia, eswala ne gyetukwatira e Bugembe netusa ya juma netumala ogisaala, bwe twamala nenyimirira nesaala naga nti la yajuzu, ne mugali yajuzu naga nti hakka nega nti yajuzu kale nno tetulaba nnyo bujulizi bwawula swalatul jumu'a ku swalaki, ku swala ndala mu bikwatagana n'okuyunga, wabula swala zonna togigattako ginne waakyo ebeere ya sunna oba ya farda okutuusa ng'oyawudde wakati waki, okutuusa ng'oyawudde wakati waazo. Hadha wal ilmu inda Allah. Mubitegedde bulungi? Tunaabibuuza omulundi ogujja, mukirize tukomaawo. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.